إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله. Atambuleko family mu business mwena mumanyi nti enkola ya BMK method gy'abadde akozesa yakola n'abantu be baganda be banyina n'abaana be era kyatusanyula nnyo n'abantu babadde ajja mu byalo bakulaakulanya abawerera abadde wakulabirako kunene nti azimbye abantu bangi era bizinesi ze zitambudde na family na mikwano gye ne baganda be era mu ekyo njakusaba family ne baganda be umiregase ya BMK kubanga bali musajja mukozi Alese empaya nene bulijjo muwuliraana abantu bwe bafa tubeera mu ntalo batandika okwevaaluma ebintu ebitandika okuyiika ne byonooneka naye kansuubire ku luno tujja kubeerawo nga naffe tutunula tujja kubakkiriza onoona empaya eno kuba nneneko ate era kirungi nnyo nti Alese abatendese tujja kugezaako naffe ekkayo eddoboozi erisoboka ereziya kanisa muzikiti naffe fenyini okwewa amagezi mu byobulamu naye yali musajja mpagirwako nga bwe tuba tukola era tutekamu n'amagezi amala gwekikulaakulanya okugula ebikalu for example twagula American Club eyali American Club yonna ebeera nga ennyumba yaffe kati gye tukozesawo tutuula gebaka gaffe naye bwe twali tugagula era y'omu yatuwa amagezi nga gye tuba tugagulamu netugula ekatwe netugula entebe kati mu kwagalana tubadde tuyimiridde nga tuli solid era njakutegeeza family nti mu kwagalana ayinamu shiraze azitulekedde era tujja kubayita mumanye entambula gyetambuza ekibiina tewali kunaabeerera okubeerera kwekuwangaala tewali kunaabeerera ebbanga lyonna ng'okuwandika ku bulamu bwe ekitabo ekyo My Story of Building a Fortune in Africa yansaba okukitongola nange omulimo nemukola nga 16 omwaka guno nagamba abaaliwo nti bwanayita emyaka 10 eddoboozi n'amagezi ga Ibrahim Muwanga Kibirigi tunaaba tukyaligabanako olw'ekitabo ekyo awo nno bana mbasabamu abayiwa mugabanyize ku magezi gammwe namwe muwandike ku bitabo kubanga bwanayita emyaka 10 oba bazzukulu b'abano ba aji bali baddukanya BMK group ani amanyi naye n'ekitabo mu materekero kinaabeeramu nga fiiga obwesimbu nga fiiga obumalirivu nga fiiga amazima nga fiiga okwagala naggulu kyaddondo bannaffe twawulidde n'okusaalirwa kungi amawulire ag'okufa kwa munnaffe Hajji Ibrahim Muwanga Kibirigi kitalo nnyo tusaasidde nnyo bahajjati abaana n'abazzukulu olw'okubibwako omukadde waabwe mu ngeri y'emu tusaasidde omutaka Kasujja n'ekika ky'engeyi kyonna olw'okufiirwa omuzzukulu tubeegattako okumubagira omuntu abaddewo omugaso eri ensi n'eggwanga lye twamanyisibwa ku bulwadde obutawanyiza omugenzi okumala ekiseera twebaza abasawo na bonna abamujjanjabye n'okumulabirira mu kiseera ky'obulwadde
Omugenzi abadde omusuubuzi omututumufu era awagidde enkulaakulana nnyingi nnyo naddala mu by'obusuubuzi, ebyenjigiriza, ebyeddiini n'ebyobulamu. Abadde aweesa Obwakabaka ekitiibwa mu buli kyabadde ng'akwasibwa okukola. Tubadde nga tumwebuuzaako ku nsonga ezitali zimu, emusaagiddwa nnyo. Tusaba Allah abagumye mu binige n'omugenzi amuwe ekiwummulo eky'emmeeme. Asaako omukono Ronald Mwenda Mutebi II, Kabaka. Dr. President of the Republic of Uganda, upon the death of Dr. Alhaji Ibrahim Mwanga, 11 September 2021. As you know, His Excellency is in Karamoja, an official duty, so he could not be here. Condolence message to the family of the late Dr. Alhaji Ibrahim Mwanga. I have received with profound sadness the news announcing the death of Dr. Alhaji Ibrahim Mwanga, which occurred on the 10th of September 2021. I wish to extend on behalf of the people of Uganda, my family, the NRM party, and on my own behalf, heartfelt sympathies and condolences to the family, relatives, and friends of the late Alhaji Ibrahim Mwanga. My thoughts are with the family during this moment of grief and sorrow. I pray that Allah grant you the fortitude and courage to go through this loss. The country has lost a great entrepreneur and innovative business leader who profitably took advantage of Uganda's vast business opportunities to create jobs and incomes for our people. His numerous investments in the services industry, agriculture, manufacturing, etc. have created avenues for employment and revenue for the country. His unwavering commitment and hard work enabled him to ascend to greater heights of personal success and to create an international business empire from a very, very humble beginning. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Ekitalo nnyo kya Dr. Alhaji BMK, kitalo nnyo bambi. Legacy gy'alese ate ne humility, abadde alina legacy ne humility, kugamba okwebwetoowaze bw'abadde alina n'okwagaliza. Abadde muntu atalina sosola, oba ono mukulu nnyo, oba ono kwegamba nga abagagga abakwata mu ngeri ye, n'abantu abali middle class bona so ye muntu abadde role model. Mukwano gwange, omanyi omuntu akwagala naye ng'olabira ddala mutima omuntu akwagala. Waliwo abantu abapretendinga, but he loved what I used to do. He used to come for our shows. Ng'ayagala nnyo ba Ebons, kwegamba nga alina omukwano muyitirivu nnyo. Even I think 2 months ago nga akola ki, nga mpeereza voice notes on WhatsApp. Nga kitalo nnyo bannange. Omugenzi biki by'obadde by'otasobola kumwerabirako oba by'omumanyiko? Omugenzi bingi ebimwogeddwako, mwenna abakungubazi abaddewo mubiwulidde. Tumuyigiddeko bingi ng'omuntu ayagala eddiini ye, omuntu adde ayagala ennyo abantu, atasosola mu mawanga, atasosola mu ddiini, ate omukozi ennyo, ate ateegulumiza, ateekuluntaza mu buli kimu. Amawulire gano gakusanzeewo? Amawulire gansanze nabadde ngenzeeko Jjinja
bye nabadde ku ddwaliro lyange. Mujja mutokwatagana n'omugenzi. BMK nze mutunuze kunze mbadde mutwalanga kitange kubanga tubadde ba muziro gumu mba mwana gyali ate abadde mukwano gwange era nga mbuulirira mu bintu bingi nnyo. Tubadde tukusuubira mu mbeera eno okujja n'omukyala kuba tubadde tubalaba buli wamu nga mutambula mwenna kibadde kityo olwaleero. Tubadde n'abagenyi ne tweyawulamu nga asigale ewaka nzije tumalirize kino so bwe mbeerawo naye aba abaddewo.